Tubaniriza ku Soul TV program omunyo kumacha enkyalero era tubabuuzaako nti mwasse mutya banyabo mwasse mutya basebo abazukuse naffe enkya ene ya leero tubakulisayo mu weekend tubakulisayo mu Thanksgiving service wali Canaan Land mwebale nnyo okugoberera ebigenda maaso mwebale nnyo okwekuumira ku mikutu egya Salt Media tusaasidde nnyo abafunye ebizibu n'abo abayita mu kusomozebwa kutali kumu ate ne tusanyuka nabo abafunye omukisa nze principal nkwaniriza mu kubaganya ebirowoozo tukutuusaako ezo ensonga ze tumanyi nti zikwata ku muntu waffe owa bulijjo ezikumanyisa ebigenda maaso ate ne tukuwa n'omukisa ogw'okuteesa era weeteeketeeke gye bujja mu maaso eyo tujja kugulawo emikutu gyaffe obeereko n'ekyoteesa obeereko n'ekyobuuza kwebyo bye tugenda okubanga tukubaganyako ebirowoozo nteeka okwebaza abantu abamu ababeerako abasindika obubaka ne mwerekereza ne muteeka muneka data ak'okuteesa kwebyo bye tubeera tuze nabyo bingi ebigenda maaso twagala okusaasira ab'enju ya omugenzi kati Munabitone Alex Mukulu yafiiridde ku myaka 72 Alex Mukulu abadde mu mwatiikirivu mu kisaawe ekyakatemba n'okuzanya emizanyo gino egy'oku stage abadde muwandiisi wa mizanyo ate abadde musanyusa tusaasidde nnyo ab'ennyumba ya Alex Mukulu tusaasidde nnyo fraternity eya art and creativity tusaasidde nnyo eggwanga Uganda okubanga liviiriddwako omuntu bw'atyo owa omugaso Munabitone Alex Mukulu. Kale, bweto bwetandise program nga bwe nkutegeezeza twogera ku bigenda maaso twogera ku nsonga ezikwata ku muntu wa bulijjo ensonga z'obwenkanya bwe tugenda mu kkooti ez'amateeka tuba tunoonya bwenkanya ensi etaliimu bwenkanya ebeera nzibu yakubeeramu n'okuwangaaliramu buli muntu ayagala bwenkanya kawabeere waka kawabeere mu society kawabeere mu mbeera yonna omuntu ayagala bwenkanya naye kati olwaleero twogera ku bwenkanya mu kooti kooti tuze mulugunyaako olumu ne tugamba nti bw'ogenda mu kooti ez'amateeka oluusi otuukayo emisango gyo ne gikandaalira ne gugirwawo okuwulirizibwa twogera ku kooti nti kooti bw'ogenda mu kooti oluusi otuuka nga abalamuzi tebaliiyo ne bongezayo musango obadde omanyi nti oba oliawo omusango gwo gugenda kubanga gukolebwako ate ne baga nti twongezaayo ku lwa ensonga eno bw'omulamuzi teyazze omulamuzi mulwadde ensonga bwe zityo ekyo bye bimu ku bye twogerako bw'obanga onoonya obwenkanya mu kooti oba omulamuzi oba omuntu yenna ali mu kooti n'akuyisa mu mbeera etali nnungi ebyo byonna bikwatagana n'obwenkanya bwe tuba tunoonya mu kooti naye ebyo byonna nga bibaddewo ogenda wa osobola wa wosobola okuddukira okufuna obwenkanya ate wa wosobola okutwala okwemulugunyaako nga otuuse mu kooti fayiro yo oba omusango gwo tebagukutte nga bw'olowooza nti osobola okufuna obwenkanya waliwo olukiiko oba akakiiko aka Justice Service Commission kateekebwawo okugonjoola ensonga ez'ekikabo ekityo kalina emirimu emirala mingi nagyo tugenda gitegeera kirungi nti mu studios negatiddwako Madam Farida Semyano Farida registrar wa kooti naye ate registrar wali ku Judicial Service Commission nsanyuse nnyo Madam Farida buza abatulaba ku Soul TV tutandike program neyanziza nnyo neyanzeege mwami Apollo mwasize mutya basebo ne bannyabo abawuliriza Salt TV njagala okwebaza management ya TV okutuwa omukisa guno ate twagala okwebaza ministry ya ICT etwadde omukisa guno okwogera eri abantu bannayuganda nze Farida Semyano Registrar Judicial Service Commission. Kale Farida tukwaniriza ku Soul TV naye soko tubuulire ku Judicial Service Commission akakiiko kano obuvunaanyizibwa buli ki kakola ki bimu mbadde ninga byogeddeko naye nga gwansinga okubitegeera kituufu kati bitegeeza batuuliriza
Judicial Service Commission era mu Luganda tuyinza okugamba akakiiko akalonda abalamuzi nga akakiiko kano kateekebwawo mu ssemateeka wa Uganda 1995 Constitution. Bakayita Judicial Service Commission kitongole kya gavumenti eya wakati eya Uganda era nga tusangibwa ku Jelos House e Naggulu. Tulina ekizimbe gavumenti kye yateekawo e Naggulu bakiyita Jelos House ku mwaliro ogwokusatu n'ogwokuna nga tuli opposite Shell ey'e Naggulu. Emabegako awo tubadde ku Kingdom Kampala building naye twasenguka ne tudde e Naggulu. N'olwekyo abantu twagala okubategeeza nti tetukyaliyo ku Kingdom Kampala building, bw'oba otunoonya jangu e Naggulu. Akakiiko kano kalina abakulembeze abalondebwa omukulembeze w'eggwanga. Abakulembeze bano bali abantu 9. Bw'ogenda mu ssemateeka wa Uganda tulina ssentebe w'akakiiko, tulina omumyuka wa ssentebe w'akakiiko, tulinako bammemba ab'akakiiko kano okuli Attorney General w'eggwanga. Attorney General Ssaabawuliriza wa gavumenti abeerako nga ex official member. Tulina memba akiikirira abantu aba bulijjo. Bano bali abantu 2. Tulina ba-members nga bakiikirira ekibiina ekigatta bannamateeka kye tunayita Uganda Law Society 2. Tulinako memba akiikirira akakiiko akawa abakozi ba gavumenti emirimu ke tunayita Public Service Commission. Tulinako omulamuzi akiikirira abalamuzi ng'ava mu kkooti ensukkulumu, Supreme Court. N'olwekyo abantu bano omukulembeze w'eggwanga akakulira yaani kwabo bw'oyogeddeko akakulira Justice Singiza ye chairperson wa commission. Essebo offices zaffe zibeera nzigule mu nnaku ez'okukola okuva ku makya ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo. Bwe tuba tetuli Kampala twaggulawo ofiisi e Masaka. Nsoko tumenyere mu byekakola obuvunaanyizibwa bwako. Ebyo byonna tugenda kubyogerako naye mbadde njagala abantu nsooke mbategeeze wa we tuli. Kubanga omuntu w'aba atunoonya kikulu nnyo okumanya wa w'ayinza otusanga. Twaggulawo ofiisi e Masaka. Ofiisi eno etwala Greater Masaka eri ku Kyotera Road kumpi ne ofiisi y'ebyettaka e Masaka. Ojja kusangawo ekitebe kya Judicial Service Commission. Twaggulawo ofiisi e Mbarara nga ofiisi eno ey'Embarara eri ku headquarters za district e Kamukuzi. Ate tulina ne ofiisi e Moroto. Mbalala Moroto neki ne Masaka. Omuntu ayinza okutufuna ku ssimu gye tunayita toll free line ye namba gavumenti gyetaddewo ey'obwereere nti oyinza okubeera mu kitundu kya Uganda yonna n'okola ki n'otutuukirira 0800 Kaakati akakiiko kano kakola ki? Akakiiko kano kawabula omukulembeze w'eggwanga baani abasaanidde okubeera abalamuzi mu kkooti enkulu ne kkooti ensukkulumu. Kawabula omukulembeze w'eggwanga ani asaanidde okuba ssaabalamuzi w'eggwanga n'omumyuka we. Emabega eyo ndowooza mwalaba nga balonze ssaabalamuzi w'eggwanga n'omumyuka we. Tulina abalamuzi abalala nga tulina chief registrar. Tulina abalamuzi abali ku ddaala ery'aba registrars ne deputy registrars. Bano bonna gye bali mu kkooti ezeetoolodde Uganda
naye tulina n'abalamuzi abali mu kkooti enkulu gy'onoyita high court ne kkooti ejulirwamu. Abo bonna abalamuzi bajja mu kakiiko kaffe ne babuuzibwa ebibuuzo kye tunayita interview nga tebannaba kulondebwa His Excellency tulaba balonda. Tulanga emirimu ne basaba emirimu ne bajja ne bakola interviews. Bwe bakola interviews akakiiko ne kaweereza amannya eri omukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga n'akola ki? N'alonda abantu abasaanidde okukola mu ofiisi ezo. Akakiiko kaffe kalina omulimu omulala nti kawa abalamuzi emirimu. Waliwo bali omukulembeze w'eggwanga baalonda naye naffe tuwa abalamuzi emirimu okuviira ddala ku mulamuzi ku ddaala erisookerwako. Tulina abalamuzi mu kkooti ez'enjawulo mu bitundu abantu gye bawangaalira mu disitulikiti ne mu city oba ne mu tawuni. N'olwekyo abantu abo era tulanga emirimu. Abantu ne bajja ne bakola interview abayiseemu ne bakola ki? Ne baweebwa emirimu. Tulina abakozi abakola mu kkooti nga si balamuzi. Abo nabo tubawa emirimu. Court clerk, ba secretary, ba cashier, bonna. Kooti zonna mu ggwanga Uganda zonna we ziri. Abakozi ba kooti olukiiko luno lwe lubasunsula lwe luba lw'emirimu. N'olwekyo abantu abo bonna be mulaba bakola mu kkooti ez'enjawulo abasinga tuba tubawadde emirimu mu butongole. Essebo kaakati omulimu omulala gwe tukola tufuna okwemulugunya okuva eri omuntu owa bulijjo. Omuntu yenna alina okwemulugunya ku balamuzi ku bakozi ba kkooti nti ensonga yo kkooti oba abakozi ba kkooti oba abalamuzi tebagikozeko bulungi. Oyinza otutuukirira. Omulimu omulala gwe tukola abantu abasinga tebamanyi mateeka oba tebamanyi wa we bayinza kwekubira nduulu oba abasinga batya essiga eddamuzi. Tuliwo nga lujegere wakati w'omuntu owa bulijjo n'essiga eddamuzi. Oli wa ddembe okututuukirira otwebuuzeeko ku nsonga ez'enjawulo z'oba totegedde. Tujja kukuyamba okutegeeza engeri ensonga gye zirina okukolebwamu. Naye ate abantu abasinga tebamanyi mateeka ate tebamanyi na bitongole ebikwatagana n'amateeka oba nga bwe wagambye obwenkanya. Tebamanyi bitongole bino ebya gavumenti mulimu ki bye bikola n'engeri gye bayinza okuyambibwamu. Ng'otandikidde ne ku kyaffe abantu abasinga ekya Judicial Service Commission tebakimanyi. N'olwekyo abantu tubasomesa amateeka. Tuyinza okubeera ku radio, tuyinza okujja nga leero tuli ku TV mu bitundu eby'enjawulo. Tuyinza okujja mu kifo abantu gye bawangaalira. Tukolagana n'abakulembeze ab'enjawulo, abali mu byobufuzi, abatali mu byabufuzi, abakulembeze abali abakozi ba gavumenti. Tukolagana n'essiga eddamuzi, tukolagana n'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo nga poliisi. Essiga eddamuzi ndyogeddeko, ekitongole ekirwanira eddembe ly'abantu. Tukolagana ne ba chief administrative officers be bakozi ba gavumenti abakulira district. Tukolagana ne office ya RDC. Tukolagana ne bannamawulire. Thank you. Ebyo ndowooza bye bitonotono Farida Semyano byatuwadde ebikwata ku lukiiko luno oba akakiiko kano akalonda abalamuzi ka Justice Service Commission. Nze Principal tuline Farida Semyano Registrar wa Judicial Service Commission. Tunulidde eddembe ly'obuntu n'obwenkanya. Akakiiko kano kakwasaganya katya ensonga ezo. Tujja kubanga
menya ebimu ku ebyo byayogeddeko akakiiko kebikola naye naawe nga bwe nkutegeezezza mu ntandikwa osobola otweyungako mu kukubaganya ebirowoozo n'okutegeera ekinyusi mu mulimu gw'akakiiko kano na butya bw'osobola naawe okuganyulwa mu mpeereza zaabwe. Tubuulidde nti ekisooka akakiiko kalonda abalamuzi. Abalamuzi bano okubalonda bateekayo okusaba kwabwe, then olukiiko luno ne lusunsula, then His Excellency the President mu buyinza bwe n'abeera nga yalonze mu abo be bamaze okukakasa. Atubuulidde akakiiko kasomesa ku nsonga z'amateeka n'ebirala bwe bityo. Atubuulidde nti neera akakiiko kano kakola omulimu gw'okwaniriza okwemulugunya. Bw'obanga olina okwemulugunya kwonna ku nsonga eza kooti oba ez'essiga eddamuzi ezeekuusa ku ssiga eddamuzi, osobola okutuukirira akakiiko ako ne kabeera nga kawuliriza. Ajja kuba nga atunyonyera ku nsonga eyo. Ndi very interested mu nsonga eyo ya complaints, kubanga bangi balina okwemulugunya ku judiciary ne judicial ku ssiga eddamuzi lyonna okutwaliza awamu. Naye nga sinaba kugendawo wennyini kuba wenjagala oyongere okugaziya. Waliyo ekirala kyetuleseeyo Madam Farida, kyetuleseeyo akakiiko kano kyekakola mu mandeeti yaako, kyetuleseeyo ebweru ku ebyo byetwogeddeko oba byoyogeddeko. Akakiiko kano bwe kafuna okwemulugunya okuva eri omuntu owa bulijjo, tunoonyereza mbadde sinakutuuka yeeyo kwemulugunya kwemulugunya mu mandeeti y'akakiiko nga bw'otunyonyedde bye kakola. Waliwo kyetubadde tuleseeyo kyekakola ekitali kyetunaba kutegeeza batuwuliriza. Era kiri mu mulimu gwaffe okunoonyereza. Okunoonyereza ku kwemulugunya kwo kw'oba otuleetedde oba ensonga yo gy'oba otuleetedde, era tujja mu bitundu eby'enjawulo ne tunoonyereza ku nsonga yo. Ate tetuwuliriza ggwe wekka, tuwuliriza n'omuntu gwe weemulugunyako, tusobole okulaba kyatuddamu, oluvannyuma tukangavula omuntu oyo abeera atakoze mulimu gwe bulungi. Bwe tuba tukangavula abantu bano abatakoze emirimu gyabwe bulungi, ffe nga Judicial Service Commission tukutegeeza, tukuwandikira mu butongole, ebbaluwa yo tugifuna mu butongole ng'olese okwemulugunyakwo, era ne bwe tuba tujja okunoonyereza ku nsonga eno tukutuukirira mu butongole. Kaakati we tufuna amawulire ge tuba tufunye mu kunoonyereza kwaffe, tujja kujja tukole statement, kyoyita statement. Tunoonye obujulizi okuva eri omuntu ow'enjawulo. Naye bwe tujja mu kitundu, gavumenti yetutambuza. Omuntu si yalina okukola ki? Okututambuza. Bwe tumala okusengeka ensonga zaffe bulungi ne tusanga nti omukozi oba omulamuzi ensonga tazikoze bulungi, kye tukola? Tuyinza okukangavula omuntu. Tulina bakama baffe be nabannyonnyodde nga ntandika, bamemba ba commission balina akakiiko akakangavula abalamuzi n'abakozi ba kooti, kye tunaayita akakiiko akabakwasisa empisa, mu luzungu kye tunaayita disciplinary committee eya Judicial Service Commission. Eriko bamemba ba commission, kati ffe nga abakozi ba Judicial Service Commission ffe tujja okubeera pleader w'ono omuntu aleese okwemulugunya, kubanga abantu abasinga batya okugasimbagana n'omulamuzi oba omukozi wa kooti. N'omulamuzi naye ajja kubeerawo waddembe naye okuleeta pleader we ne tuyanjula ensonga zaffe mu kakiiko kano. Mbadde nsaba Madam Farida otubuulireko okwemulugunya kwe batera okuleeta erimwe. Mbadde njogeddeko okwemulugunya nga okumunti omuntu omusango gwe guwangadde mu kooti azze awaabye omusango, naye buli lwe bamuyita ennaku ne zituuka ez'ogenda mu kooti atuukayo omulamuzi taliiyo, n'otuuka nti omulamuzi taliiyo, n'otuuka nti ne babeera nga bakutambuza bwe batyo. Tubuulireyo okwemulugunya kwe mutera okufuna kufaanana kutya, kwa complaints za kika ki ezo ze mufuna ze musinga okufuna? Neeyanziza nnyo ssebo. Tufuna okwemulugunya ku balamuzi n'abakozi ba kooti ez'enjawulo.
okwemulugunya koyinza okuleeta ekisooka olina okumanya ani gwe weemulugunyaako. Okay. Mulamuzi atula mu kooti ki oba mukozi wa kooti akolera wa? Okay. Nti neemulugunya ku mukyala Farida akolera ku kooti ey'e Kampala mu kitundu kino. Ki kye weemulugunyaako? Tubuulire ki kye weemulugunyaako. Enguzi eyitiridde mu Uganda. Fayiro eyinza okuba ng'ebuze oba nga terabika. Omusango gwo guyinza okuba nga guluddeyo mu kkooti oba nga n'ensala y'omusango omuntu tannakola ki? Tannagifuna. Omulamuzi ayinza okuwuliriza ensonga yo naye n'agwongezayo ku lunaku olulala. Ddembe ly'okubuuza nti lwaki bagwongezaayo olwo olunaku. Oyinza n'okutandikira ku kkooti yennyini n'obuuza omulamuzi oba abakozi baffe abaaki aba kkooti. Bw'oba olemereddwa awo oyinza okujja mu kakiiko akalonda abalamuzi. Abakozi baffe bayinza okuba nga tebabeerayo ku mirimu naye wayinza okubeerawo ensonga lwaki tazze ku mulimu. Ayinza okuba nga takigenderedde obutalabika ku mulimu. Ayinza okuba nga mulwadde oba yafunye obuzibu oba ng'agenza okukola emirimu mu kifo ekirala. Tulina abakozi oba abalamuzi abayinza okukola mu kkooti esukka mu emu ng'ajja kuwa ennaku nti Monday, Tuesday ne Wednesday nja kubeera Kampala. Eziddako olwokuna n'olwokutaano nja kubeera mu kitundu kirala. Oba lw'oba ogenzeeyo ayinza okuba ng'agenze kukola ku misango mirala oba ng'agenze ku mirimu emirala emitongole. Gwe n'olowooza nti talabise oba tayagadde kujja. Ddembe lyo okubuuza lwaki tazze. Naye ate waliwo oluusi ayinza okuba nga akikoze mu bugenderevu n'atalabikirako ddala oba nga nguzi nga akitutte nga ataddewo embeera ey'okulemesa ensonga okutambula obulungi. Abakozi baffe ku kkooti balina okweyisa obulungi eri omuntu yenna abazze mu kkooti. N'olwekyo tubalina kusosola okusinziira oba ku kikula kyo oba ku ddiini oba ku ndowooza yo oba ku nsonga ey'ebyobufuzi. N'olwekyo bw'olaba nga bakusosola oba nga tebakuyisizza bulungi oba nga balina tebeeyisizza embeera gye beeyisizzaamu eno gy'oddukira eri olukiiko okusinziira gw'omuntu mu ndaba yo jangu mu kakiiko. Naye bw'oba ojja jangu n'ebiwandiiko byonna ebikwata ku nsonga yo mu kkooti. Manya namba yo eya file number eya kkooti. Manya ani gwe weemulugunyaako. Tubuulire erinnya lyo nti nze Farida omutuuze w'e Kampala. Badde nina ensonga eno ku mulamuzi Farida. Naye bw'oba olina ebiwandiiko byonna tubuulire ate tuwandikire ebbaluwa. Tugenda kwongera okutegeera butya bw'osobola okuteekayo okwemulugunyaakwo eri omukozi yenna owa kkooti kabeera omulamuzi. Naye katono nnyo nga tetunakutuukayo eyo nkujjukiza nti oli wa ddembe mu pulogulaamu eno okuteesa oba okubaako ky'obuuza abagenyi betubeera tulese mu studios. Enamba z'essimu abazimanyi muzimanyi neri noti 7 noti 1 noti 9 noti 6 okukuyisa obubaka tutuusaako nga mu buwandiike obubaka bwa WhatsApp obubaka bwa SMS n'obuuza ekibuuzo. Madamu Farida ajja kuba nga akwanukula enkya ya leero. Nange kambeereko obubaka bw'empisaawo mu kadde kano kennyini. Obubaka buva mu MTN Momo. Bagamba nti MTN ekwanguyiriza wiikendi ng'okozesa Momo app nga tetukuggyako ssente bw'oba oliko gw'oweereza. Sasula amasannyalaze amazzi ebitasussa siringisi 15 ku bwereere. Ne Momo app okekereze era oyanguyirwe ate nga tekimala biseera. Wanula Momo app leero okuganyulwa mu ntegeka eno etakusalako ssente zonna
agono nga gemaanyi ga Momo bwe bubaka okuva mu MTN Momo. Ze principal Farida Semiano yalinange mu studios ate nga ye registrar owa Justice Service Commission ku nsonga z'obwenkanya n'eddembe ly'obuntu osobola okuddukirawa nga ensonga yonna tekusanyusiza ku mu nteekateeka eno y'okufuna obwenkanya. Obwenkanya tubunoonya mu kkooti z'amateeka. Essiga eddamuzi lyateekebwawo okutuusa oba okutabaganya n'abantu okukakasa nti bafuna obwenkanya bwebanga basuwaganye oba nga waliwo ekitagenze bulungi. Kati obwenkanya buno bwe tugenda mu kkooti n'ofuna okwemulugunya kwonna oba n'olaba nga tewali bwenkanya oddukirawa ye kakiiko kano aka Judicial Service Commission. Kati ajja kuba nga atubuulira obwenkanya oba okwemulugunya okutwala otya eri akakiiko. Naye katono nnyo Madam Farida oyogedde ku nsonga y'enguzi. Ndowooza abasinga awo ewali ekinyusaawo abantu beemulugunya nti mu kkooti enguzi yafuuka nguzi. Gyeri kkooti mu kkooti okufuna obwenkanya mu kkooti essebo oteekwa kuba nga owaddeyo ekyoja mu miro awo wali obuzibu awo. Complaints zemufuna ezisinga ziba mu layini ki? Ziba ku nguzi, ziba ku balamuzi, obutabeera mu kkooti, ziba ku ki? Simanyi. Tufuna complaint ez'enjawulo. Oba omuntu obuyinza bwe tabukozesezza bulungi ng'omulamuzi. Okay. Tufuna okwemulugunya ng'omuntu tategedde mateeka, ayinza okuba nga tali mu mativu n'ensala yaani y'omulamuzi. Awo omuntu tumugamba nti oyinza okujulira. Tufuna okwemulugunya nti omuntu yafunye enguzi. Kimbadde ninze ekyo. Ongambye nti ezo tuzifuna complaints nyingi ez'abemulugunya nti babaliddeko enguzi. Enguzi erabika mu ngeri za njawulo. Oluusi omuntu ayinza okugamba nti omuntu alidde enguzi naye nga talina bukakafu. Oluusi omuntu ayinza okugamba nti omulamuzi yalidde enguzi naye ng'omulamuzi si yalidde ki? Enguzi. Nga oba yagisasudde mu muntu mulala. Oluusi abantu balina enjogera nti omwavu tasinga musango. Naye bw'oba olina obujulizi obukakasa nti omukozi wa kkooti oba omulamuzi yalidde enguzi, ddembe lyo okwekubira enduulu musiga eddamuzi ne mu kakiiko akalonda abalamuzi. Abantu abasinga tebabeera na bujulizi, ate abantu abasinga balowooza nti omwavu tayinza kusinga musango. Kaakati omwavu naye ayinza okusinga omusango okusinziira ku bujulizi bw'oba owadde. Omulamuzi bw'atuula mu kkooti abeera yeetengeredde ng'alinda ensonga yo gye wawaabye oleeta obujulizi okukakasa ekyo ddala ky'oyagala kkooti ekuyambeko. Oyogedde ne ku nsonga ya fayiro ezibulankanyizibwa. Fayiro n'ebula. Nebulira omwo mu kkooti. Ezo complaints muzifuna nazo? Ezo nazo tuzifuna. Era abantu njagala kubagamba nti temwesulirayo gwa naggamba. Fayiro yo bw'eba ebuze oba terabika, buuza abakozi ba kkooti be basookerwako. Oba tebakuyambye, buuza omulamuzi. Naye bw'aba takuyambye, buuza Judicial Service Commission, akakiiko akalonda abalamuzi. N'olwekyo abantu babeera eyo nga balina ensonga nnyingi ezibaluma naye ne batakola ki? Ne batazoogera. Ani gwe weemulugunyaako? Gwe weemulugunyaako ateeka okuba nga mukozi wa kkooti, ateeka okuba nga mulamuzi. Abalamuzi be batuula mu kkooti ne bawuliriza emisango. Mu Uganda yonna kkooti zijjudde oba zeetoolodde Uganda. Manya omulamuzi erinnya lye n'omukozi wa kkooti erinnya lye. Teweetaga kubanga otegeera luzungu okutuuka ffe gye tuli. Oyinza okujja n'oyogera mu lulimi lw'okola ki? Lw'osinga okumanya. Ate teweetaga kubanga omanyi okuwandiika. Bw'otuuka mu offices zaffe tulina abakozi
bonnyonnyola ensonga yo bannamateeka ensonga baba bakola ki bazitegeera bajja kubuuza ebibuuzo bw'oba tomanyi kuwandiika banyumize ensonga yo mu lulimi lw'otegeera bajja kusobola okuggyako ekiwandiiko kye tunayita statement basobole okusengeka ensonga zo bulungi. Fuba okulaba nti oteekako erinnya lyo ate osseeko omukono okukkiriza nti ddala gwe yakoze eki awandiise. So okwemulugunya kwonna kuyiteekwa kubanga kuli mu buwandiike? Kwonna tekuyinza kuba mu buwandiike. Oyinza okuba nga tomanyi kuwandiika n'oyogera. Bw'oba tomanyi kuwandiika n'oyogera tujja kuwa abakozi baffe bo bakuyambeko okuteeka okwemulugunya kwo mu buwandiike mu butongole. Ate owandiikira ani? Owandiikira omuwandiisi w'ekitongole, owandiikira Secretary Judicial Service Commission, ate n'oteekako endagiriro yaffe. Oyinza otukubira essimu. Nabagambye tulina essimu ey'obwereere 08 0 emirundi 2 10 22 Soko jiddemu 0 8 0 mirundi 2 oba emirundi 2 10 2 emirundi 2 Kitegeeza nti yonna gy'owangaalira mu kitundu kyo teweetaaga kubeera na airtime. Eno tesaba ssente. Tesaba ssente. Network zonna kubako mu nnaku ez'okukola kuva ssaawa 2 paka ssaawa 10. So nsobola okusinziira gyendi ewaffe eri ewala ekisolo n'enkuba essimu n'enteekayo okwemulugunya kwange eri akakiiko. Essebo. Bw'oba totuwandiikidde ebbaluwa oyinza okuyita ku mutimbagano. Tulina omukutu oba website eya Judicial Service Commission. Oyinza okuyita okwo n'oteekako ensonga yo n'otuweereza oba ne email. Oyinza n'okuleeta okwemulugunya kwo tuli ku social media. Ng'oyise ku social media oba n'ojja butereevu n'otambula n'otuuka ebitongole byaffe e Masaka, Mbarara, Kampala ne Moroto bajja kusobola okukolako. Kaakati teekako endagiriro yo nga weemulugunya nti nze Farida ndi mutuuze w'e Masaka ekitundu bw'ekiti n'ennamba yange yeeno 070 1033 110. Lwaki tugamba otekeko erinnya lyo? Kubanga tunaba tutandise okunoonyereza ku nsonga yo tujja kukubira essimu oluusi ne information oba amawulire oba okwemulugunya kw'otuwadde kuyinza okuba nga tetukitegedde bulungi. Twetaaga okuddamu okukubira osobole okutereezaamu oba oyongere okutunnyonnyola ensonga yo. N'olwekyo ne bwe tujja mu kitundu okunoonyereza tugenda kukola ki? Kukubira essimu. So omuntu yenna omukozi wa kooti kabeera omulamuzi nga ampisiza mu ngeri gye ndowooza nti tesaana butereevu nina eddembe lyange okwemulugunya eri akakiiko kamu. Kituufu, ddembe lyo. Emisango ng'egy'ettaka gye gimu ku misango egirwawo. Omuntu n'atambula n'ajja ne bamugamba kino n'ajja ne bamugamba kiri. Abamu batuuka ettaka okulivaako, emisango gw'ettaka n'aguvaako kubanga abamu ne bafa ng'omusango teguggwanga. Kati ebyo byonna tusobola okusitula okwemulugunya ne tukuleeta erimmwe oba emisango egyo mugifuna? Situla okwemulugunyako gwe ng'omuntu engeri oyinza n'okuba nga si gwe alina obuzibu naye omuntu mu kitundu kyo. Farida alabye Apollo ng'abonaabona. Farida ayinza okwemulugunya ku lwamwami Apollo. Oluusi kiyinza okuba ekitongole. Ekitongole nakyo kiyinza okukola ki? Okwemulugunya ne kireeta okwemulugunya ku balamuzi. Si muntu yekka y'aleeta. Kati abantu tufuna okwemulugunya okuva mu bantu oba mu ngeri ez'enjawulo oba ebitongole. Twogere ku confidentiality. Madam Farida, katugambe neemulugunya ku mulamuzi. Nze ndi muntu wa bulijjo neemulugunya ku mulamuzi. Omulamuzi alina obuyinza, alina wabitiibwa, alina n'amaanyi. Ninamu okutya omulamuzi ono bwe naateekayo kwemulugunya kwange nina assurance nti
tebagenda kunoonya sijja kulaba nga ate oboolyawo omulamuzi yennyini ate gwe nemulugunyako omusango guli ku meeza ye kati confidentiality ne assurance nti siifune buzibu mu kwemulugunya kyekyo kiri kitya okwemulugunya kwange tekunviireko buzibu okwemulugunyako tekujja kuviirako buzibu kubanga oba okulese mu kitongole kyaffe ekya Judicial Service Commission akakiiko akalonda abalamuzi naye kyenjagala okutegeeza abantu nti gwe weemulugunyako tulina omutegeeza ensonga nti Farida yaleese okwemulugunya ku mwami Apollo ensonga eno eri twagala kubeera beerufu mu ngeri gye tukolamu emirimu gyaffe n'engeri okwemulugunya kw'omuntu gye tukukolamu abantu tebatya nti lwakuba baleese okwemulugunya kwabwe mu Judicial Service Commission nga bawaabira omulamuzi oba omukozi wa kkooti nti bagenda kubayisa bubi abalamuzi bajja kubayisa bubi era bwakuyisa obubi lwakuba oleese okwemulugunyako oli wa ddembe okutubuulira nga Judicial Service Commission kyoluvannyuma lwe naleeta okwemulugunya kwange omulamuzi Farida tampisizza bulungi siri mumativu era tujja kusobola okuyamba n'okulaba nti tonyigirizibwa n'olwekyo oluusi ebeera ndowooza y'abantu ng'abantu be balowooza nti bwe naleeta okwemulugunya kwange omulamuzi agenda kumpisa bubi n'olwekyo ate ensonga yange tajja kugikolako bulungi naye njagala okugamba abantu nti temwesulirayo bwannaggamba mukwatire wamu ne gavumenti etaddewo enkola okulaba nti eyamba ggwe omuntu owa bulijjo okuweereza kwaffe kwa bwereere ate tuliwo kuweereza mmwe bannayuganda kale Soul TV program omunyo ku makya obubaka busindike ku noti 7 noti emu mukaaga noti 9 noti mukaaga obubaka buwandiike bwa WhatsApp bwa SMS wali wasindise voice note amazima matuufu sobola kuzanya voice note kati kyoba okola gwe asembyayo 32 obubaka buwandiike tuwe obubaka obuwandiike ku SMS oba WhatsApp okukoyise tujja kuba tubusoma tetusobola kuzanya voice note ku TV tekisoboka obubaka busindike nga buwandiike tujja kuba tuusoma nga ono Oscar Ekalungu bwagambye agamba Madam Farida tubebaza gye mukola ensonga ya case backlog efuuse luyimba mulina practical solution ku nsonga eno nga temulinze okwemulugunya okuva ku bekikwatako mu misango egy'enjawulo Oscar Ekalungu bwatyo bwabuuza case backlog kati naye aleese okwemulugunya kuyisiza obutereevu ku TV neyanzeege mwami Oscar okuva e Kalungu emisango egikandalirira mu kooti emisango egirudde mu kooti muyina practical solution tulina practical solution nga Judicial Service Commission ekisooka tuwandiisa abalamuzi tutaddewo gavumenti oba ne akakiiko akalonda abalamuzi kawadde abalamuzi okuva ku kooti enkulu oba ensukkulumu paka ku kooti ddala eya wansi abalamuzi tufubye okulaba nti abantu tubawa emirimu ne bajja mu bitundu eyo bakole ku mirimu tulina enkolagana n'essiga eddamuzi okusobola okulaga abantu nti waliwo obwetaavu okulaba nti emisango egirudde mu kkooti tugikolako era ne judiciary essiga eddamuzi lirina enteekateeka engeri gye bahandolingamu emisango egirudde mu kkooti n'olwekyo bw'obeera eyo ng'olaba nti omusango gwe guluddeyo mu kkooti ddembe lyo okutuukirira essiga eddamuzi oba akakiiko akalonda abalamuzi ffe Judicial Service Commission otubuulira ensonga yo tujja kusobola okulaba nti ekolebwako. Kale obubaka bwa WhatsApp obubaka bwa SMS waliwo ate abakuba essimu kubanga mugirabye ku TV temukuba ssimu eyo essimu ngambye yakusindikako obubaka buwandiike nga bwa WhatsApp oba SMS
ziri ezaffe enkadde gendayo osindika obubaka zisigaze eddakiika ziri 10 zokka tuve ku mpewo obubaka ebiseera ebisinga tubufunanga programu eggwako ne tutabusoma kati kozesa omukisa ogwo sindika ekibuuzo kyo oba kyoteesa ku nsonga eno nsonga nkulu nsonga za bwenkanya tubeere eno ne twemulugunya nti kooti tezitukolako tutwalayo emisango gyaffe ne batusaba enguzi oba ne bakola bwe bati kati kino kyakuddamu eri ebibuuzo ebyo oba nekyo kisoboka tujja kubanga tukiddamu butereevu wano ku TV buuza Farida Semiano ajja kubanga akwanukula. Good morning, Mr. Polo. I am Bira Evelyn from Kasese district. My father was killed and we didn't know who killed him. But our younger brother always tells us that what killed our father will kill us. And he always mistreats us and tells our mother to leave our home and go because the one who brought him is no more. For sure, it's too much because it's now 13 years. So how can we be helped? Simanyi Farid obecho chigwa mu ebyo. Esebo nagambye ensonga yaffe kati genda maaso manukule mbwangu. Tuyamba omuntu okulaba nti afuna obuyambi era Evelyn Bira okuva e Kasese agamba brother we bagambye brother abatiisa nti tata yafa kakati nabo bajja younger father yabera uncle waabwe nti yafa nabo babatiisa nti bajja kubatta ate babagamba baveewaawo oli wa ddembe okuwaba omusango ku police case bw'ona ogenda ku police ey'e Kasese oli wa ddembe okulaba district police commander oba regional police commander oba OC station bajja kukwasa abakozi abasirikale oba nnyonnyola ensonga yo bakuwe SD reference number police etandika okunoonyereza ku nsonga yo ate ekuwabule engeri gye neekwatibwamu ensonga eyo kale tugenda mu maaso ne programu nfuba okufuna obubaka n'ebibuuzo bijja kubanga bijja mu maaso awo okwemulugunya kuno bwe mukufuna mukolawo ki mukututeeyo akakiiko kogambye aka disciplinary commission kiki ekisobola okukolebwa ku muntu ng'omulamuzi nga gwe neemulugunyaako oba omuntu nga w'amaanyi mu kooti essebo omuntu tufunye okwemulugunyaako abantu nabategeezezza nti tukola okunoonyereza bwe tumala okunoonyereza ku nsonga zo ensonga tuzitwala mu kakiiko akakwasisa empisa abalamuzi n'abakozi ba kooti kye tunayita disciplinary committee eya Judicial Service Commission. Akakiiko ako akakwasisa empisa oba kakangavula abakozi ba kooti n'abalamuzi katuulako bammemba ba commission bajja kuwulira ensonga yo era ffenaffe tujja kubeerayo nga abakozi ba Judicial Service Commission nga naawe bw'oli ekiba kyetaagisa okuyita omukozi wa kooti oba omulamuzi bajja kumuyita naye yeekole ki yeewozeeko oba ayongere okunnyonnyola ensonga ezo akakiiko kawulire sayidi zombi kati senga kazudde nti omukozi waffe yeeyisiza bubi oba takoze mulimu gwe bulungi kajja kumuwa ekibonerezo ng'ebibonerezo ebyo bisinziira okusinziira ku musango gw'abantu bibonerezo nga ki omuntu ayinza okugobebwa ku mulimu oba ne bamuwabula nti toddamu okukola ensobi eyo gye wakoze omuntu bayinza okumuwummuza emirimu gye akakiiko kasobola okugoba omulamuzi kasobola okugoba omulamuzi oba omukozi wa kooti oba okumuwummuza mu mirimu gye oba okumugamba aku compensating katugambe alidde enguzi ansabye ekyoja mu miro essebo kibonerezo kingaawo bansabye enguzi omusango gwange gutambule ekibonerezo kijja kusinziira ku bye tuba tuzudde mu kunoonyereza kwaffe era kyenvudde ngamba nti ekibonerezo kisinziira ku muntu ky'aba akoze nga ekimu ku byo ayinza okugobebwa ku mulimu oba bayinza okumuwummuza ku mulimu oba bayinza omugamba okumuwabula nti toddamu okukola omulamuzi afutyansa omusango gwange
agufutyanse kibonerezo nga kyawo kimusobola okumuwa bayinza okumugoba ku mulimu oba bayinza okumugamba nti katukuwummuze oba bayinza okumugamba nti kiteke mu buwandiike nti tojja kuddamu kweyisa bwotyo oba bayinza okumugamba nti eddaala katulikwendeeze n'eddaala bayinza okulikendeeza oba bayinza okumugamba akuliyirire kyetuyita compensation. So siyinza kusalirawo akakiiko kaba keetengeredde naye kajja kusalawo okusinziira kye kaba kafunye. Tweyanza nnyo tweyanzeege yiga Samuel Mere Namulondozo ne bweyogerere principal we bali kuweereza. Nowadays judiciary is no longer trusted as such by most Ugandans due to its not being impartial, especially when it comes to land issues and political matters. What is her say about it? Farid. Tesigedda muzi terikyetengeredde dibeera terikyakola dibamu kyekubiira mbu tweyanzeege okuwuliriza ekirowoozo ekyo nti essiga eddamuzi teryetengeredde naye njagala okukakasa abantu nti essiga eddamuzi liba lyetengeredde okukola emirimu gyayo era bw'owulira nti gwe ng'omuntu mbu ku misango gy'ebyobufuzi mbu teryetengeredde anti era nagambye nti buli muntu yenna alina okwemulugunya leeta okwemulugunyako mu buwandiike oba kiri ku misango gya byobufuzi naye nga abakozi baffe baba beetengeredde okukola emirimu gyabwe era bagikola bulungi. Thank you. I greet you, man of God. Thanks for your program. Nze kyembuuza Madam Farida kiri nti mazima ddala ye mu Uganda eno akyesiga essiga eddamuzi nti likyasobola okuwa ensala ey'obwenkanya kweri. I beg CDF should take over, otherwise tukyalinda omununuzi okujja. Thanks. This is Waswa Festo. Okay, agamba nti Waswa Festo is my name. Kati simanyi kino bw'oyagala akiddemu atya Farida. Mbuddalo kyesiga mbu essiga eddamuzi likyalina obwetengereze. Nti likyasobola okuwa ensala ey'obwenkanya. Essiga eddamuzi neesiga nti likyasobola okuwa ensala ey'obwenkanya okusinziira ku nsonga eri mu kkooti. Eyo ndowooza yaani ya muntu nga Ssekinnoomu n'olwekyo oli wa ddembe okwemulugunya mu butongole bw'oba olina kkooti gy'olaba nti emirimu gyayo tegikoze mu bwesimbu. Tweyanzisa onagamba nti kale mwami principal webale nnyo obuweereza bwammwe tusiima nnyo. Nze bampita MC Kamirabyoma Mwitanzige Kakumiro ewa Prime Minister. Sivangako ku Soul TV mugende mu maaso. Nze Agent Morris aka kale owe Kakumiro tweyanza nnyo tweyanzeege okubeerako. Fred Erwanyama Kisozi Town Council lwaki abalamuzi abasinga tebasala mazima beekubira nnyo owulira ndowooza bwe kyekubiira era ensonga ekomyewo eyakyekubiira obadde obagambye nti abo nabo baleeta okwemulugunya kwamwe gye muli si ekyo Farida. Thanks Miss Farida. Obwenkanya kyeki? What is justice? Look at Voice of Christ Foundation. Amanya ge ye look ali wali ku Voice of Christ Foundation abuuza nti obwenkanya kyeki. Hi, thanks for the show. Nowadays there is no justice in courts and why judicial service is managed by a politician. Money and judiciary is being independent. Okay. Some from Sironko message nayo tugifunye. Mukyala Farida nze okubuuza nina eddembe okusaba omulamuzi okuva musango gwange nga sikanyiza naye Igajamiru. Ekyo nange mbadde njala kikubuuza kuba kadde kaggwayo. Bwe ngamba nti omulamuzi ave mu musango gwange n'alemerawo kati awo olina eddembe okusaba omulamuzi okuva mu nsongayo ajja kuwa ensala ye era waliwo amateeka g'olina okugoberera singa aba akoze eki aba aganye okuva mu nsongayo. Omuntu agambye nti obwenkanya kyeki? Obwenkanya bw'obeera olowooza nti tolina gy'ogenda kufuna buyambi n'olwekyo ogenda mu kkooti n'esalawo okuwulira ensonga zo n'esalawo okusinziira ku bujulizi bwe muba muwadde
mu kkooti ng'egoberera amateeka. Ffe tetuli mu byabufuzi ne kkooti ezaffe tetuli bantu bali mu byabufuzi, tuba twetengeredde mu ngeri gye tukolamu emirimu gyaffe. N'olwekyo kkooti ejja kusalawo okusinziira ku bujulizi bw'oba oleese. Of course ogenda mu kkooti wabeerayo asinga omusango ate era wabeerayo agenda okukola ki? Agenda kubanga naye awangulwa. Olwakadde tuuliza tukobanga tuwunzikira wano ntekwa kwebaza Farida. Ekigambo ekisembayo Farida kyogere tuve kumpeho. Neyanzeege njagala okugamba abantu erinnya Farida Semiano, Judicial Service Commission. Ndi registrar mu Judicial Service Commission. Leero tubasomeseza Judicial Service Commission, akakiiko akalonda abalamuzi kayinza katya okuyamba omuntu owa bulijjo. Mujje ku ofisi yaffe e Naggulu, e Masaka ne Mbarara, mutukubire essimu, temuggwaamu ssuubi, tuyite tubeegatteko okusomesa abantu amateeka. Abantu abasinga tebamanyi mateeka. Mujje mutwebuuzeko ku nsonga ennyingi nnyo ffe weetuli okulaba nti tubaweereza. Enamba y'essimu gy'okuba bw'obanga olina okwemulugunya kwonna ku mukozi wa kkooti eri nooti 8 nooti emu nooti 22. Njiddamu eri 08 nooti emu nooti esembyayo 22. Enamba eyo tesala ssente, bakubira aba Judicial Service Commission bajja kubanga bakwanukula. Angelo from Bubule Mpigi, message yo tugirabye n'abalala mwena abadde mukyaliko nga musindika obubaka mutusonyiwe olwakadde. Aberi Kitaka ne Nasifu Msali bajja kuba bayingirawo ate bakutuuseeko ebyemizannyo. Arsenal twawangudde dda ekikopo nga season tenaba kutandika. Kati kabajje babikunyumize ebyo byonna ebikwata ku mizannyo mu ggwanga Uganda ne bweru w'eggwanga Uganda. Ze principal nteko kwebaza Farida Semiano okuva mu Judicial Service Commission, nebaze mwe nababaddeko n'abasindisa obubaka production team okutwaliza wamu. Mukama bakuume tugende tukole musibe bulungi mweraba.